Erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe nnyo, agulumizibwe, atendezebwe, aweebwe ekitiibwa. Njagala okwebaza Mukama Katonda kubanga ekyamazima akkiriza ne leero tujje mu maaso ge tuwulirize obubaka bwe buno ku lunaku lw'olutukuvu olwa Ssabbiiti. Agulumizibwe, atendezebwe, aweebwe ekitiibwa. Njagala okwebaza Mukama Katonda eyatuteerawo olunaku luno olw'ekiwummulo. Njagala nno okukkiriza muganda wange mwannyinaze nti gwe ali eyo ampuliriza ku lunaku luno olwa Ssabbiiti, oyinza okuba nga waliwo ensonga ddala ey'amazima etakusoboseza kugenda kukuŋŋaana wamu n'abooluganda, gamba ng'obulwadde. Nsaba Mukama Katonda agolole omukono gwe oguwonya gukubeereko, gukusuuse. Ate era baganda baffe bannyinaze, oyinza okuba nga ate gwe wasigadde waka nga gwojjanjaba omulwadde. Mukama akuwa omukisa okwefiiriza n'okwerekereza n'ojja n'olabirira omuntu oyo omulwadde. Si kyangu bassebo ne bannyaba okujjanjaba omulwadde. Weebale Mukama Katonda akuwa omukisa. Ate naawe nkusabira essala gy'osaba omulwadde ogwo jjanjaba awone. Nsaba Mukama Katonda amuwonye. Ate nkusaba naawe akuwa obusobozi, kubanga okujjanjaba kyetaagisaamu ebiseera, ate kyetaagisaamu n'ensimbi. Ate waliwo naffe abalwadde lwe tunyiiza abatujjanjaba. Nsaba Mukama Katonda akuwa obukkakkamu omulwadde oyo ng'omujjanjabe nga Yesu Kristo bwe yandikoze singa yaliwo mu kiseera ekyo. Njagala okwebaza abo bonna ng'oli ku mulwadde omujjanjaba naye ng'omulwadde oyo si wa luganda lwo. Ayinza n'okuba tomuyinaako kakwate konna naye nga walabye yeetaaga bujjanjabi. Yesu yeebale kukozesa ebyo Yesu Kristo by'atugamba. Alikubuuza, alikwebaza nti weebale wanzijanjaba. N'obuuza Yesu Kristo nga saakulaba, nga saakujjanjabako, saakulabako ng'oli mulwadde, alikujjukiza nti oyo gwe wajjanjaba gwe wali tomanyiiko nali nze. Saba Mukama Katonda akuwa omukisa. Ate tokoma kikolera ku oyo yekka, wabula n'abalala abanaabeera mu mbeera eyo okibakolere. Ate njagala okulamusa kwabo bonna. Oyinza okuba ng'ondaba ku YouTube oba ku radio nga kompuliriza, naye nga bambi wabadde lugendo okomyewo bukyawuukooyo ekyamazima ng'ogenza okusitula omutwe nga tegusituka, oba ogenza okuzuukuka ng'obudde bwagenze dda, n'ogamba kansinzirize wano ku Prime Radio. Leka kwesalira musango muganda wange mwannyinaze. Naawe njagala okukulamusaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Weeteeke mu mbeera esinza kasita ojjawo ebikutabulatabula, TV ng'ogijjeeko, tegeka Bayibuli yo. Ekiseera eky'okuyimba kiwedde, kati kyetugendamu kya byakuyiga. Ate njagala okulamusaako baganda baffe ne bannyinaze abo abaagenda okukola ebweru w'eggwanga, bali mu nsi ezimu z'Abawalabu, bambi ng'ebya Ssabbiiti bo tebabimanyi. Abo bakama abo b'okolera nga wava neeno nga tokisuubira nako, gwe wali osuubira nga Uganda bwe wali oli ng'ofuna obudde obusinza nti neeyo banaakuwa, kati nga watuuka eyo ng'okola kalamba ng'enjogera y'ennaku zino bweri, naye ng'oli awo owuliriza Prime Radio, ogiwuliriza ku online, ogiteze, osinzizaawe n'obwoyoza ebintu eno bw'ofumba, naawe Mukama Katonda akuwa omukisa. Era nkusabira akujje mu mbeera eyo, ekisabo kinaaba kituusa okomewo osobole omusinza mu mazima ne mu mwoyo. N'abalala gw'omanya embeera gy'olimu etakusoboseza kugenda kuŋŋaana, naye njagala okukukakasa nti Katonda ali wamu naawe. Agenda nno okutuusaako obwa Ssabbiiti eno. Nze muweereza wammwe
Kulumba Godfrey. Era nze mbatwala mu gospel ale gye twatandika nayo ku Sunday. Kati tulinga abatuuse mu makkati gaayo, ate nga nkyayongerayo ne wiiki endala n'enkya wendi essaawa ez'emisana okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 7, ate n'ekiro amawulire ag'essaawa 2 bwe gaggwa nga nnyingira studio mpaka ssaawa 3. N'olwekyo tegeeza munno nti obubaka bubeerayo. Katwebaze olw'ekyokuyiga ekyolwaleero. Omulungi ow'ekisa ekingi, ogulumizibwe, otenderezebwe, oweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Twagala okwebaza olwa sabbiiti yeeno entukuvu, nate era otuwadde omukisa naffe abatasobodde kugendako makuŋŋaaniro okusinza nga tusinziza wano ku Prime Radio, nga tusinziza wano ku YouTube channel eya Prime Radio awamu ne Facebook. Mukama ogulumizibwa otenderezebwe nga tuzze maaso go, Kitange omulungi w'ekisa ekingi, kkiriza okusinza kwaffe kusiimibwe maaso go ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, olunaku lwaleero ekyokuyiga nno kye njagala okugabanako naawe kitiisaamuko, naye ate nga kirimu essuubi. N'olwekyo njagala kikuwa essuubi. Saakikoze nga nkigenderedde, naye Mwoyo bw'atyo bwe yaluŋŋamizza. Era olw'okuba tuli mu nsi eno ey'ekibi, bwe twayonoona ne tumenya etteeka lya Katonda, bwe twalya ku muti ogwatulagirwa obutalyako okuyita mu jjajjaffe Adamu, bwe twagulya ekibi kyajja mu nsi. Naye omuti guno etteeka lyali ligamba kufa. Ekibi kiringa ekyaleeta okufa, naye okufa kwe kwakulembera byonna. Of course ekibi kwe kufa, okufa ne kujja mu nsi. Era njagadde olwaleero awo wemba nteeka ekinyusi ku kigambo kufa. Gwali omulwadde ali ku buliri, saagala kumalamu maanyi, naye obubaka buno bulungi okubuwuliriza, buzze mu kiseera ekituufu. Ate naffe abalamu bwongere okututeekateeka olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Bwogenda nange nabasuubiza nti mugyeyo bayibuli zange, bwogendamu nange mu kitabo kya Lubereberye essuula ey'okubiri, maaso go gateeke ku lunya olw'16 lwe ngenda okutandikirako okusoma mpaka ku lw'17. Bayibuli egamba nti Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga. Katonda bw'amala okutonda Adamu ne Kawa n'abateeka mu lusuku Edeni, abawa ebiragiro. Mu lusuku Edeni mwalimu emiti egy'ebibala bingi bye tutalabangako n'amaaso gaffe, ebirala bye tulibisanga mu ggulu kubanga gye tukolerera okutuuka. Naye bw'abateeka mu lusuku Edeni omwali emiti egy'enjawulo, ayeerobozaamu omuti gumu n'abawa ekiragiro nti giri gyonna mulyenga bwe mwagala, naye omuti guno temugulyangako. Bw'abagamba olunya olw'17 n'abagamba nti naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi temugulyangako, kubanga olunaku lwe muligulyako tolirema kufa. Tolirema kufa. Ekyo kyali kiragiro. Katonda waffe mwesigwa, Katonda waffe mulungi, Katonda waffe tatukweka bintu. Atubuulira nga bw'onooteekaawo epaasi ng'omaze oggikuma oba ogitadde mu soketi n'ogamba omwana tokwatako eyokya. Bw'onookwatako ejja kwokya obambuke olususu. Oba omwana n'omuteeraawo caayi n'omugamba caayi oyo linda awole, bw'onoonywa ng'ayokya ajja kwokya mu kamwa. Ate omweyire n'omweyire akwokye, n'ebirala bingi. Katonda bw'addira Adamu n'amuteeka mu lusuku ne Eva mukazi we, abawa ebiragiro bye baali balina okugondera ng'abaana abagonvu, abaana abeetowaze.
abagamba nti mbawadde byonna muliye nga bwe mwagala, naye omuti guno ogw'okumanya obulungi n'obubi temugulyangako. Teyakomaawo n'ababuulira sayidi eri endala singa bagulyako, nti bwe banaagulyako tebalirema kufa. Adamu ne Kaawa ekiragiro ne bakikwata ne bakikuuma ne kitegeerekeka bulungi, era ebbanga ne bamala mu lusuku nga bakuuma ekiragiro ekyo. Mu ssuula eyokusatu mu kitabu kya Lubereberye gye tuba tugendamu, mu ssuula eyakusatu mu kitabo kya Lubereberye olunya olusooka lugamba bwe luti nti n'omusota gwali mukalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Olwokubiri nti omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti byonna gy'omu lusuku tulya. Olwokusatu wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako, newankubadde okugukwatako muleme okufa. Olwokuna omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Olwokutaano kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Muganda wange mwannyinaze, eri gye twatandikidde okusoma mu kitabo kya Lubereberye essula ey'okubiri olunya olw'16 tulabye nga Katonda atonze atadde abantu mu lusuku, abantu be yeetondedde n'abagamba temulya ku muti ogwo. Mu ssula ey'okusatu Sitaani ajjira mu kifaananyi eky'omusota n'amugamba nti wamma ddya. Omusota gugamba omukazi ddya, Katonda agamba tolya. Katonda agamba bw'onoolya ojja kufa. Bayibuli ezungu egamba you will surely die. Omusota gumugamba tojja kufa, you will not surely die. Omusota ne gwongerako nti wamma bw'onoolya ojja zibuka amaaso ofaanane nga Katonda. Omukazi yeerabira nti eri mu Lubereberye essuula esooka olunyiriri olw'26 Katonda alina statement gye yakola bwe yagamba nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja. Nti omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, era omuntu yali afaanana nga Katonda. Era njagala okwekasa naawe nange twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, lwakwa kati ekibi kyayingirawo ne tufugala n'okufa ne kujja. Naye Adamu ne Kaawa baali mu kifaananyi oligino kifaananyi ekya Katonda, ng'okufa tebafa. Adamu ne Kaawa n'ebirala byali bingi. Ebitabo bya Bayibuli bigamba nti tewaaliwo toyireti, tebafuuyisa, tebakola pupu, tebalwala, tebakoowa, tebatuuyana, nga bali ku oligino mu kifaananyi kya Katonda kyennyini. Tewaaliwo kukaaba maziga. Kakati Sitaani azze alimba omukazi ono amugamba nti wamma bw'onoolya ojja kufaanana nga Katonda. Ng'ate olwedde baali bafaanana nga Katonda, kye baali tebalina bye byali byowato, nga tebasobola kubuuka kugenda eri Katonda gye yali. Ate Katonda yali abawadde ekitiibwa nga yajja n'abakyalira. Muganda wange mwannyinaze, njagala nkubuulire nti omusota bwe gubagamba nti you will not surely die, naye ng'ate Katonda yagambye nti you will surely die. Mu Yokaana era bassebo ne banyabo, ennyiriri eziddako wansi bwe tuzisoma mu ssuula ey'okusatu, Bayibuli egamba nti omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya
era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwa kwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti, ne beekolera ebyokwambala. Ne beekolera ebyokwambala. Muganda wange mwannyinaze, kasita baalya bwe bati ku muti ogw'abagaana okuliweebwako, amaaso gaabwe ne gazibuka, ne balaba nga bali bwereere, ng'ate luli baali mu kitiibwa kya Katonda, nga bw'ensonyi zaabwe zibikkiddwako. Sitaani abalimbye, olwo kiwedde bajeemedde Katonda. Muganda wange mwannyinaze, gwawuliza obubaka buno, okujeemera Katonda nga tuva ku biragiro bye kibi, era kiriko empeera ennene ennyo embi eri obulamu bw'oyo ajeemedde ebiragiro bya Katonda. Adamu ne Kaawa balidde ku muti ogwagabagaanibwa okuliibwako. Ebivuddemu byebyo batandise n'okubirabako, bafuuse bwereere, ng'ate bulijjo babaddewo nga tebali bwereere. Ye Sitaani amaze okubalimba, agenze. Era muganda wange mwannyinaze, saagala kulimba, ebyaddirira ze ndwadde n'okufa ne kujja mu nsi, n'obukyayi byonna ne biyingirawo mu nsi. Naye njagala kukakasa nti okufa kwajja. Sitaani yalimba you will not surely die, ng'ate Katonda yali abagambye you will surely die. Era we twogerera kati, Adamu ne Kaawa baafa, tebaliiwo. Era njagala nkubuulire, gwampuliriza, kyovulaba nagambye nti obubaka buno bulimuko okutiisa oba okweraliikiriza. Njagala okukakasa nga nange bwe neekakasa nti ojja kufa, nange nja kufa. It is just a matter of time. Kubanga ekibi kyajja mu nsi, abamu bafa nga tebalwadde, bafa accidents, abalala balwa accidents, abalala ne beebakanga balamu naye ne batazuukuka, ne bafiira mu buliri, abalala bafiira mu nnyonyi, abalala bafiira mu mmotoka, abalala balwala, olumbe ne lubanyiga ne lubalumira ddala paka lwe bafa, abalala balwalako katene n'afa, omutwe gwamulumyemu katono n'akola ki? N'afa. Naye kyengezaako kugamba nti okufa kwajja mu nsi tetuyina bwe tukuziyiza. Omuntu yekka atagenda kulega ku kufa ku mulembe guno, y'oyo asangiddwa nga mulamu nga Yesu Kristo akomye. Kubanga ebyawandiikibwa bigamba nti n'abo abalamu balifuusibwa, tebalirega, olwo tewajja kuba kulega kufa. Naye awatali ekyo, singa taddira kuno, njagala okukakasa, saagala kulimbalimba, saagala kuzzaamu ssuubi litaliiyo nti okufa gyekuli. Tekitegeeza nti gwali ku ndiri ogenda kufa essaawa zino, naye ne bw'onoowona leero ng'essaala gye tusaba owone, okufa era kukulinze nga nange bwe kunninze, ng'era bwe kulinze omulala, nga bwe kwatwala abalala. Okufa kutwala obwana obuli mu lubuto, obwakazaalibwa, obwavula, obutambula, obutandise okusoma, abavubuseemu, abakuzeemu, abakulidiridde, abazeeyi n'abazeeyi ddala. Okwo kwe kufa, tekusosola. Era muganda wange mwannyinaze, ekyo kyaleeta obuzibu mu nsi muno. Okufa kwaleeta ekibi, kyaleeta ebintu birala bingi. Weewaawo fokasi leero eri ku kigambo kufa. Naye Yesu Katonda yali tayinza kutuula mu ggulu n'azinga mikono ng'alaba abantu be yatonda mu kifaananyi kye bafa baggwaawo, ng'ate baakufiira ddala. Kubanga olunyiriri lugamba mu Luzungu nti you will surely die. Okufa okwa ddala, okw'okufiira ddala, kubanga bwe kwali. Naye olw'ekisa kya Katonda n'okwagala kwe okutakoma, Katonda nga tayinza kukkiriza kifaananyi kye kibulire ddala emirembe n'emirembe. Yesu Katonda kyeyava asalawo
alabe engeri gy'ayinza okukomyawo ekifaananyi kye kino kireme kufiira ddala ng'etteeka bwe lyali. Katonda n'atetenkanya mu butetenkanya bwe okulaba nze naawe ng'atutaasa okufa okw'emirembe n'emirembe. Bayibuli egamba mu Yokaana essula ey'okuna olunyiriri olw'16 agamba bw'ati nti ngenda kusoma nsonyiweko Yokaana essula ya 3 olunyiriri lwa 16 agamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Aleluya. Katonda kye yali alina okukola kye kino kwe kuleeta omwana we Yesu Kristo omu yekka n'amuleeta ku nsi, n'ajja n'azaalibwa ng'omuntu, n'alya ng'omuntu, n'abeera n'akula ng'omuntu, n'akaaba ng'omuntu, naye ng'ekigendererwa ekyali emabega amuleese ajja anunule olulyo lw'omuntu luleme okufiira ddala. Kanduddemu Katonda mu kwagala ensi eno lwaki agyagala? Si lwa bimera bye yateekamu, si lwa bizimbe birimu, wabula olw'abantu abalimu, ate ng'abantu abo yabatonda mu kifaananyi kye. Kyava asindika omwana we omu Yesu Kristo yekka, n'agamba buli amukkiriza abeere n'obulamu, obulamu obutaggwaawo. Weewaawo tuli baakufa, ekyo tukikkiriza, nange nkikkiriza, naawe kikkirize lwa mpaka nti okufa kujja kubaawo. Kuyinza obutabaawo leero ne kubaawo enkya oba okwosa enkya, okufa kwo kujja kubeerawo. Era nina obukakafu nti bangi abafudde leero, waliwo n'abafa kati, waliwo n'abafa essaawa eddako n'akatikitiki akaddako. Naye wano we wali essuubi ly'Abakristaayo, wano we wali essuubi ly'abakkiriza. Wenjagala bw'obanga waakufa, bwe mbanga waakufa, nfe n'akamwenyomwenyo ku mutima. Olw'obubaka buno bwe nkuleetedde, Yesu Kristo bw'atugambye tubeere nako mu mulamwa ogwa ekyokuyiga kino ekitambula wiiki eno neddako, okugamba nti ne leero Katonda akyakulinzeeko. Waliwo ensonga lwaki tonnafa, weewaawo tulina okufa. Waliwo ensonga lwaki sinnafa, lwaki Katonda akyakulinzeeko, lwaki akyakuwadde obulamu, lwaki akyampadde obulamu. Olw'ensonga ayagala omanye ebigambo bino, omanye nti yakutonda, nti yatonda abantu be nga si baakufa. Naye omulabe Sitaani oyo atagaliza kalungi eri abaana ba Katonda, n'aleeta ekigambo kufa ne kiyingira mu nsi, ate nga kyava ku butali buwulize bwaffe abantu, okuyita mujjajjaffe Adamu ne Kaawa. N'olwekyo muganda wange mwanyinaze, si musango gwa Katonda wabula musango gwaffe, obutali buwulize bwaffe bwe bwaleeta okufa eri ffe naye tetwali baakufa. Katonda bw'alaba ng'okufa kuzze, ng'ate tuli bantu be, atwagala, yatutonda mu kifaananyi kye, tayinza kukiza kifaananyi kye kizikirire, n'asindika omwana we Yesu Kristo, n'ajja ku musaalaba e Gologoosa atufiiririre ffe tubeere abalamu, ajjewo asasule omutango ekibi kye gwali gwetaaga. Era ku musaalaba e Gologoosa yasasula. Kaakati ekikwetaagisa nze naawe kumukkiriza nti mwana wa Katonda, kukkiriza Yesu Kristo nti alokola, ne twenenya ebibi byaffe, ne tukola ebyo by'atugamba. Ng'oli awo ku buliri, nkusaba
okkirize Yesu Kristo mu mutima gwo. Yatula n'akamwako nti nze okuva na leero nzikiriza Yesu Kristo, njagala afuge obulamu bwange mbe n'obulamu obw'emirembe n'emirembe. Newankubadde nga naafa naye naazuukira. Obukakafu mbujja wa muganda wange mwannyinaze. Bw'ogenda nange mu ssuula e11 mu kitabo kya Yokaana, tugenda kutandika okusoma olunyiriri 25. Yesu Kristo olw'okuba yali azze kufiira bibi byaffe, ng'ayina okuveera mu bulamu buno obw'ensi nga naawe nange bwe tuyitamu, ayigganyizibwe era akemebwe omulabe Sitaani. Omulabe Sitaani yamuyigganya era yamukema, era bwe yamukema teyawangula Sitaani teyawangula Yesu Kristo okuyita mu bikemo. Yesu Kristo ebikemo yabiwangula. Ebikemo by'oyitamu nange byempitamu tusobola obiwangula nga tuyise mu Mukama waffe Yesu Kristo, nga tumwekuteko, kubanga kye kyamuleeta. Buli lw'obeera mu buzibu mukoowoole, ngamba obuzibu obw'okwonoona obw'ebikemo. Bw'omukoowoola akuwa amaanyi n'owangula ebikemo by'omulabe Sitaani. Muganda wange mwannyinaze, Sitaani olw'empisa ze embi yawalaawala Yesu Kristo n'amutwala ku musaalaba eggologoosa n'amukomera. Olw'okuba Yesu Kristo yajjanga omuntu ng'ali mu nsi eno ey'ekibi, ng'ate mu nsi eno tuyina okufa, naye yali ayina okufa, naye nga mu kufa kwe mwe muli obulokozi bwo, mwe muli obulokozi bwange, mwe muzza ekifaananyi kya Katonda. Ku musaalaba eggologoosa n'afa, omusaayi gwe ne guyiika. Naye omusaayi gwe gye gwakoma okuyiika okuva ku lusozi Gologoosa nga gukka wansi, ogwo gwali gunaaza nga gujjawo ekibi ky'ensi eno. Yesu Kristo n'aziikibwa. Yesu Kristo n'amala ennaku 35 n'azuukira. Gwawuliriza obubaka buno nga tokkiriza Mukama waffe Yesu Kristo kuzuukira kwe, njagala nkubule, Yesu Kristo bwe yazuukira yamala ennaku 40 ku nsi. Bayibuli etestifayinga ekyo, era ne bamulaba, era n'abaamukomerera ne bamulaba, ne bagamba si ono omwana wa Dawudi gwe twakomerera, nga y'oyo nga ye Yesu Kristo. Ennaku 40 ng'ali ku nsi, era bwe zaggwako n'agenda mu ggulu. Naye Yesu Kristo bw'amala okuzuukira bw'ati ng'ayimiridde ku ntaana, n'akola statement mu kitabo kya Yokaana essula 11 olunyiriri 25. Statement eno enkulu ennyo, gwakyesisigiriza okuteeka obulamu bwo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala ogiwulirize. Agamba bw'ati, n'agamba Yesu n'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde alibeera mulamu. Bw'okkiriza Yesu Kristo newankubadde ojja kufa, ng'olumba owulira lukutwala olyawo ku buliri lukutwala, njagala nkuwa essuubi, njagala nkuwa abasawo bayinza okuba baalangiridde dda nti gwe ekyamazima tufubye byonna, naye intano body organisms zo buli emu etandise okufeyiringa. Ekibumba tekikyakola bulungi, ozimbye olubuto, ensigo nazo tezikyakola bulungi, kwegamba munda eyo buli kimu kitandise okuvaako mpola mpola. Lwaki kivuddeko mpola mpola? Katonda abadde ayagala owulirize obubaka buno nga tonnassa mu kago gwa nkomerero. Naye naawe wajjanjaba omulwadde oyo, naawe akyalina essuubi nti ojja kuba mulamu. Obubaka buno bukulu nnyo, nti ne bw'onoofa ng'otadde obulamu bwo mu Mukama waffe Yesu Kristo, ojja kuzuukira, kubanga naye yazuukira. Era amala kuzuukira bw'ati teyagenda na wala, ng'ayimiridde ku mulyango gw'entaana. Yesu Kristo n'akola statement eno gye njagala okuddiramu muganda wange mwannyinaze gwampuliriza, ekuzzeemu essuubi okuva na leero lekeraawo okutya okufa. N'agamba nti Yesu Kristo n'agamba nti nze kuzuukira, kubanga yali azuukidde, n'obulamu yagaba obulamu. Kaakati bw'omala okimanya nti ye kuzuukira n'obulamu, kyava agatako n'agamba akkiriza nze newankubadde ng'afudde alibeera mulamu. Nnyolwa 26 agamba nti na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Wuliriza amawulire ago.
nti buli muntu akkiriza talifa emirembe n'emirembe. He will not surely die. Yes, omuntu bw'akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo tajja kufa mirembe na mirembe, naye bw'ogaana okukkiriza Yesu Kristo, musajja gwe, mukazi gwe, ojja kufa emirembe n'emirembe. You will die for eternity. Tojja kuzuukira. Omukisa guze leero gy'oli. Just kukkiriza bukkiriza Yesu Kristo, oli mu ddwaliro osipendinze millions and millions. Yesu Kristo akugamba seetaaga wadde olukumi, wabula kye yeetaaga kukkiriza bukkiriza alyoka akuwe obulamu obutaggwaawo. Otadde ssente mu ddwaliro over millions and millions, naye abasawo balemeddwa okuwa obulamu obw'okunsi kuno obuggwaawo. Naye ye Yesu Kristo akugamba tompa ssente, nze nzikiriza bukkiriza nkuwa obulamu obutaggwaawo obw'emirembe n'emirembe, nti ne bw'oba ofudde ojja kuba mulamu nate. Ekyo kizibu nnyo muganda wange mwannyinaze. Tekikwetaagisa kuwoggana ddwaliro lyonna, wabula ggwe mu mutima gwo kugamba nti nzikiriza Yesu Kristo. Naye naawe atannatuuka ku death point, kkiriza Yesu Kristo. Waliwo ensonga lwaki ebitundu ebirala byonna bigenda naye okyawulira. Waliwo ensonga lwaki kaleediyo kali awo owulira. Ayagala oweeyo obulamu bwo muganda wange mwannyinaze, kozesa omukisa ogwo. Era bwe naamaziza ngenda kukuwa n'essimu yange nsabeko naawe ng'owaayo obulamu bwo eri Mukama waffe Yesu Kristo. Teyeetaaga 10, nange tompa ssente nti ofune bulokozi, wabula okumpa obuwi nti musumba webala enjiri naye nga si za bulokozi. Mu Yokaana kyava agamba mu kitabo kya Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri lugenda kuba essula ya 5, olunyiriri lubeere lwa 11. Bayibuli egamba bw'eti, njagala owulize bulungi. Era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu obwo buli mu mwana we. Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu bwe buli mu mwana we. Oyo atugambye nti amukkiriza ne bw'aba afudde talifa. Olw'ekumi n'ebbiri agamba nti alina omwana alina obulamu. Alina omwana wa Katonda, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Muganda wange mwannyinaze, bw'oba tokkiriza nti Yesu Kristo mwana wa Katonda toyina bulamu. Kkiriza nti Yesu Kristo mwana wa Katonda obe n'obulamu obutaggwaawo, tekina kikujjaako. Muganda wange mwannyinaze, Bayibuli egamba mu Yokaana essula 11, katuveewo katugende mu Baluumi essula ya 10 kubanga obudde bugenze. Baluumi essula ya 10, luno lunyiriri lukulu nnyo. Baluumi essula ya 10 tugenda kusoma olunnyo olw'omwenda n'olw'ekkumi. Luno nalwo njagala oluwulize bulungi. Bayibuli egamba nti kubanga bw'oyatula, Baluumi 10 olunyiriri lwa 9 agamba bw'ati, kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwa ako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Bw'okkiriza mu kamwa ako gwe kennyini nti n'okkiriza nti Yesu Kristo ye Mukama, nti era Katonda yamuzuukiza mu bafu, naawe ogenda kulokolebwa. Tojja kufa mirembe na mirembe. Ekyo kizibu kyetaagisa ssente. Wulira olw'11, wulira Baluumi 10:11 agamba bw'ati, kubanga ebyawandiikibwa byogera nti buli amukkiriza talimukwasibwa nsonyi, talimukwatirwa nsonyi. Muganda wange mwannyinaze, njagala kukubuulira kigambo kimu, kkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, mwe muli obulokozi. Kankutwaleko era mu Baluumi 8, wuliza ate luno olunyiriri lugenda kuzzaamu nnyo amaanyi. Okufa bukunaaba kutuuse, ofe nga wenna omwenyamwenya bw'oti. Bw'oba obadde tonnamwenyamwenya bulungi, wuliriza era luno olunyiriri lunzijamu okutya okufa.
Balumi 8:11 uya bwe rugamba. Balumi 8 essula ya 11 tinaye obanga omwoyo gw'oyo eyazuukiza Yesu mu bafu atuula mu mmwe, oyo eyazuukiza Kristo Yesu mu bafu, era n'emibiri gyammwe egifa aligifuula emiramu ku bw'omwoyo gwe atuula mu mmwe. Muganda wange mwannyinaze, uli amawulire amalungi nti omwoyo ogwo gwazuukiza Yesu Kristo era gwe gutuula mu ffe, era gwe gugenda otuzuukiza. Bw'okkiriza Yesu Kristo nti mwana wa Katonda okubeera omulokozi wo, ofuna omwoyo omutukuvu. Omwoyo oyo yazuukiza Yesu Kristo mu bafu, naawe atuula mu ggwe. Bw'olifa naawe yalikuzuukiza. Period. Teyeetaaga kusasulira. Muganda wawe mwannyinaze, kyekikugaana okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo? Nsaba okkirize Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ekiseera kiweddeko. Okufa kwo tujja kufa, naye engeri yokka ejja okukuwonamu kuli okw'emirembe n'emirembe kwe kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala nkubuulire gwawuliza obubaka buno nti there is a life after death. Era bwe tulimala byonna nga tumaze okufa, naye n'atuzuukiza, kubanga tugenda kufiira mu Mukama waffe Yesu Kristo, tufe n'omwoyo guli ogwazuukiza Yesu Kristo gwe gugenda okutuzuukiza. Kyava atugamba olunyirino lwe luba lusemberayo ddala mu kitabo kya Kubikkulirwa essula ya 21. Njagala ojulize bulungi muganda wange mwannyinaze. Kubikkulirwa 21 olunyiriri lwa 4 lugamba bwe ruti nti naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, so tewaabengawo nate ennaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa, eby'olubereberye nga biweddewo. Muganda wange mwannyinaze, wulira amawulire amalungi. Kuno okufa okw'okunsinze tekuntiisa, nawe kuleke kukutiisa. Kkiriza ofe n'akamwenyomwenyoko. Kasita obanga okkiriza Yesu Kristo, ogenda kufa n'omwoyo ogwamuzuukiza. Bw'aliba akomyewo omulundi ogwokubiri, ogenda kuzuukira, ogende mu ggulu. Bwe tunaatuuka mu ggulu, Yesu Kristo atusangula amaziga. Eyo teribeera kufa, teribeera nnaku, teribeera bulumi, ng'ebyemabega byonna biweddewo. Saba Mukama Katonda akuwa omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nga ngenda okusaba essaala esembayo, njagala essimu eno oyinza ogyetaaga okwongera okugabanako naawe ebyawandiikibwa ebitukuvu. Essimu yange ey'omusumba Kulumba Godfrey, ngenda kuwa essimu emu eya Airtel kubanga yeri ku WhatsApp. Eri 0701 78 94 74. Erina ku WhatsApp. Kanjidde mulundi gumu 0701 78 94 74 WhatsApp. Era osobola n'ogikubako oba MTN, naye MTN teri ku WhatsApp. Eri 0776 18 48 Mukama Katonda akuwa omukisa kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Mukama omulungi w'ekisa ekingi, twagala okwebaza olw'obubaka obutuzaamu essuubi bw'otusindikidde okuva ku ntebe yo ey'okusaasira ettuntu eno eya leero. Mukama nsaba butuwalirize tukkirize omwana wo Yesu Kristo, kubanga mukka mwe muli obulamu. Oyo yazuukiza abafiiridde mu ye. Mukama omulungi w'ekisa ekingi, otuwadde essuubi nti omwoyo ogwo gwazuukiza Yesu Kristo, bwe tufa nga tufiidde Mukama waffe Yesu Kristo, naffe gwe gulituzuukiza. Nkusaba Mukama Katonda omulungi w'ekisa ekingi, buli awulidde obubaka buno ng'abadde takukkirizanga, akukkirize olw'okufuna obulamu obutaggwaawo. Tutuuke mu ggulu egyo tugambye gy'otusangula amaziga, eyo etali nnaku, etali kukaaba, etali kufa. Omulungi w'ekisa ekingi, abawulira obubaka buno nga balwadde bali ku ndiri, Mukama nkwegayirira
obajjanjaba obasuuse. Naye abo Mukama Katonda omulungi w'ekisa ekingi nga ekyamazima balaba okufa ddala kusemberedde ddala ng'era bakkiriza, kubanga abasawo bakoze bukisoboka kyonna. Era Mukama Katonda nga naawe olaba ekiseera kyabwe kituuse, nkwegeya Mwoyo Mutukuvu abasaziseewo bakkirize Yesu Kristo ow'amazima, bakkirize Sabbiiti ye entukuvu, basobole okulokolebwa. Bw'oliba okomyewo babeere bamu ku abo abalizuukira obatwale mu bwakabaka bw'obugenda okujja. Tuwe essuubi eddamu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.